tugere kujja bweti ngate sina mizungo mukwano gwa mukazi we. How you doing? I'm fine. Ngamba oli oti andi fine. Not taking our calls. Munayi mukazi utakwata simu yange ati tulina gye tulaga. It's in a hurry and she forgot her phone. Munayi afulumye mangu awo. Neerabira simu yondowooza. Linda ko olabayo. Hilda. Wow. You are such a beautiful woman. Okimanyi oli mukazi mulungi nnyo. Why did it take me so long to realize this? Lwaki kitwalidde ebbanga obutakiraba kino? Take that as a compliment. Why? Nkitwale nti ompanyemu kati. I mean, why? Wow. You are gorgeous. Ekyaddala oli mukazi mulungi. Liddako ogenda nalina kye nkugamba. Look. Labayo. I know that you're my wife's. Nkimanyi oli mukwano gwa mukazi wange. About time you get to know me. Naye tusobola okumanyagana okusingako wano. Just you know, olaba. Explore each other. Oli muntu mukulu. Are you out of your mind? Gundi ovudde ku ndowooza yo. I'm not out of my mind. Nedda ekituufu kiri nti sivudde ku ndowooza yange kyendala kyekituufu. Mukazi musuufu. Tuli bantu bakulu nsikirizaawo nkuba. Be verbal. Ne mutuufu tokkirizibwa. You got married too? Okay. Kyekino mukwano gwange kye yawasa. Need to change. Wabula weetaaga okukyuka. Labayo naawe just kutegeenya ate ndi kabaka. Yes, right. Tutandikidde wennyini we twakomye. Tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu anti Ssaabenzi Joshi Omunigeria. Ako kakulu. Wano wennyini we twakomye. Nga kikazi kyattu kino Joshi kyabadde ayendako. Bakikozeeko emikolo. Anti munnange omukazi yagenda n'aweereza message nga kyo kirowooza bbawe waakyo yakigambye n'akiragirira eno sipa kumbe eno sipa ejjudde balabe be bambi yeegayirira nagamba bannyambe nsobola okuva wano nsuubira okubeera e Dubai mu ddakiika 30 bambi ennyonyi egenda kundeka sirowooza nti wano waliwo amwagaliza ogenda e Dubai. Twaleko omukazi agambye nti no kagende Joshi gyali mu lodge banyonyoke banyumye oluyorubo kati omukulu aba ali eno alize kikazi kyakitwala Dubai kyayendako kumbe owewaka yasazeeko gwe kyamugwako agamba waye weewunyisiza nnyo okundaba wano. Baby, what are you doing here? Ate okola ki wano? I did here. Waaye nkola ki wano Well, yamugamba manyi know everything. buli kimu kimanyi kati. Trip. Ebya trip ya Dubai mbimanyi. Sliced our saving. Waaye n'okozesa sente zaffe zitubadde tusevingira ennyumba ng'otwala kikazi Dubai. I know everything. Buli kimu unkimanyi. I'm just ono Joshi kyamugwako. the spa that you Yamugamba n'akava ku spa eri gye wamusasulira kwegamba anyirire ng'ekinyira agenda okugenda e Dubai nga tamanyi n'abakyala w'e Dubai. arranged everything. Namugamba era buli kimu nakitegese bulungi buli we nakozesezza ku ssimu yo munnange. Guess what? Ate omanyi ki? Did a very Ky'oba omanya nakoze omulimu omusufu. a section that she will never forget Namukoledde akantu of her miserable life. katajja kwerabira obulamu bwe bwonna obw'okubonaabona. Frederick, Namugamba ne Joshi you disgust me. mbutuufu onswazizza You disgust me. mbwaggwe onjiyeeyo tambula n'agenda. Baby buju manyanga gundi labayo nakati sorry go amanya gonna osobola okugamalayo kweyembeera naye nga mpaawo kyozza. Omukazi yanyiiga n'atambula butambuzi. Ekyamazima kiri nti obwenzi nga bwe kituluma abaami ng'omukazi ayenze bwe kiruma n'abakyala gambwa gwe oyenze. Please just wait. Belinda nzijako amagalo go. Labayo. Please forgive me, babe. Bami nsonyiwa bebe. Nkusonyiwa kuki? You didn't only cheat on me. You Namutufu tonkiitiizeeko bukitiizi. need to get a new house. Wabula You used it to esente ze twasevinga okugulamu ennyumba n'ozikozesa mbotwa mukazi Dubai nze gy'otatwa wali ontuuteko ku awutu yonna. Wali ontuuteko vacation yonna. Oli biki? Ndaba I am the pathetic house. nze ndaba mukazi omusiru omumbatutu abeera ewaka kukusanyusa mu kitanda na mu kiyungu si kyo? Bebe naawe nedda.
Frederick, you betrayed. Omanyi Josh ondiddemu olukwe. Dare you? Oyinza otya? Oyinza otya okukola ekintu ekyo mbwaggwe? I'm so sorry. Namugamba munange ensonyiwa. Please, I Labayo baby. work on my Nsuubiza ngenda kutereeza ensobi zange. Wabula ndeka. Hell with you and your wicked. Genda mugeyeena gwe n'ensobi zo tomanyi. Omukazi n'anoba. Omukazi agenze. My friend. Byonna osobola obikola. Naye omukyalo oyo kyatasobola kugumiikiza bukya ku makya n'agamba ntemye. Ebya serious nga si byakugezesa lw'oli kinnyonnyoka nti omukazi ow'ewaka kyanjawulo ne malaaya zo z'omangamu obumanzi yakuba amasimu naye nga bagakwata. Weewuunye abaddewo nga mufumbo naye ng'asobola okufuna ate nno kambabbireko ekintu kimu. Obadde okimanyi nti omusajja omufumbo kimwanguyira nnyo okulaba amalaaya oba abalala bayendako okusinga nga muwuulu. Omanyi lwaki? Ebiseera bisinga omusajja omufumbo alabirirwa. Kati buli waava ewaka nga bamulabidde bulungi alabika bulungi gy'alaga. Okusinga omuwuulu kyovalawo omufumbo ayanguyirwa nnyo okufuna ki omuntu oba abantu abalala. N'engeri endala kiva ku mukazi ow'ewaka nti no yamanyiira okumulekera essente ez'okulya okulabira taking care of someone gw'atannaba oba without expecting profits kimwanguyira. Kyovala ogusajja ogufumbo gujja kuwa mangu esente eza transport ne wootajja gujja kamba it's okay zikozese gukongerera kubanga gwamanyiira okuwa omuntu ow'ewaka eki ez'akameeza. Kati banguyirwa ebiseera ebyo olw'okubanga abakazi ab'ewaka be babanyiriza. Kati abeere kifuufu olabe ekiddako. Yafuna ennamba y'essimu mu kapapula eri mu drawer. Kumbe kwe kukubira ani? Namizungo. Namizungo ono naye abo baalimu oluferefere. Alina amasimu mangi. Afa kinensi. Namizungo. Emu ya YouTube endala eraba TikTok kiki? Hi, Hilda. Yamugamba wayi Hilda. Frederick, which Frederick? Inze Josh. Josh kyoba? Your friend's husband. Mba wa mukwano gwo. Sorry, how may I help you? Nkuyambe ntya mukulu? Please, I need your help. Labayo bambi nsaba kuyambibwa. I can't stand Sarah. Sisobola kubeera n'omukazi ali eri. After cheating on her, Owaayo oluvannyuma lw'okumwendako. were you hoping for a trade? Wabadde osuubira ki? An open celebration? Yabadde agenda ku celebrate akube ne pata akuwe haga Really? okusanyukira ebyebyo. Frederick, let me ask Mazima Josh the kankubuuza. humiliation you gave to her. Omanyi obuswavu bwe wamuyisiza? Mbumanyi mbutegeera. Stop, but Ne bambi. I need you to help me. Bambi nkusaba onnyambe. Where do you think I can find her? Musangewo oba. Whoever told you I was going to enroll such info. Yenna yakugambye nti nja kuwa information eyo mulwadde wa mutwe. Oba gwe yakyegambye totegeera. Make this right, please. Labayo ngenda tereza ensobi zange. Okay, so why calling me? Kale kati onkubidde kukola ki? Did you offend me? Kiki wasobezza nze? Offended? Kubira oli gwe wasobezza. My calls, please. Labayo She will listen. takwata masimu gange ayinza okuwuliriza. To all those things. You created the mess. Gwe yatandise bino. Someone else to clear the path for you. Gwe kyoba omanya tewali muntu agenda bikumalirira. Guluma yaguzza gwe abatuukirira omukazi. Like telling me to sabotage her face. Owaaye nze wenna agenda okumwegayira simanya akuddire. Nja kubanga atataganyiza feelings ze. Omugamba nkitegeera ne bambi nyamba. Well, I do not guarantee. Kale sikuwadde garanti naye Think about it. Thank kankirowoozeeko. you so much. Kale era awo kale weebale nga tannava na ku ssimu bamuwa olusoozo. Yes. Ovanga ku omuntu asobola n'okuluma okusinga gwe wakikoze ate mukwano gwa mukwano mukwano gwa mukazi wo biba biralamu. Nembutufu yabirowoozamu n'agamba si kirungi ate mukazi munnange kubeera eri ng'abongo tabadde afunye kalaavu. Omusajja waba akkiriza amuddiremu kankube kasimu akubire mukwano gwe amuddiremu. Baliwa batiimu kuddayo batiimu siddira siri kuddira
to beg me. Butufu yamuwuuza mu bantu bonna era gwe abankubira musimanyo negayirire yamugamu naye osobola okubitwala ize ebintu n'obireka n'okola ekituufu munaye nze kikyalina kintu ekyo mu mutima kwegamba omukazi yakkuta yakowa kukyamuyisizaamu ne kukyaba ate nno bannange oba olusoberako n'omusajja ng'omumanya emize gye naye okubeera ne smart guy nga tokisuubira ekintu ekyo kimenya banaye kimenya gendako ewooguyaye ng'okimanyi guhaji gujja gende wa namba 2 namba 3 ku luno gulyoke gujjeewo naye okubeera n'omuyaye ng'ali perfect yasinga ovumirira abenzi yasinga okwewananga bw'atasobola kwenda weebukya ku makya n'atambula n'akuviira oba kwegamba n'atambula n'ayenda n'okigwako oyinza oyisibwa bubi nnyo mukwano gwe yamugamba nti gw'osazeewo okuleka ebintu byonna by'okoleredde bimale gagenda bwe bityo yamugamba munnange yamugamba woba owa respect relationship yaffe wangi manya woolina okukoma biri serious na mizungu yakigwawo naga ensonga ziri siri laba no besiti abadde tannalaikinga gugundi naawe giwe like tuve wano yes gisimbe like tweyongere it's me boy VJ Josh K a video of more value the value created by both you and me your own hands-made celebrity Salungo. I think Rose got like that. Kati munange She got you. Smart guy. Olira bachaliyo mbamuwa kumaga Like that. mwana oyinza otya okumenyeka bwoti oli smart negundi oli musiru gutulabanga muno ali miserable kino kyolina okugamba kyosobola okumugamba ne mutuufu ono kyaliwo abaddamu oli w'amaanyi oli gumete omukazi okunoba lwaki kumenya bwe kityo ate wuyo olina emikisa gy'abakazi abalala He let her reduce to 15%. Tetusobola kuba kiri kumukakkanya ku mbeera gy'alimu at least 15 gw'oyongera kwonoona kati wamugamba biki Guys, omulaba I come to serious. nze just mbadde ngezaako okwogera ebigambo nga motivational speaker omulungi by'anaaba akozesa How would you be cruising with somebody's misery? See, ogoyaye guys, time will come. butuufu yakirowoozaamu Cash cruise. ng'alaba kyali byonna bye baasama tebiyina makulu Guy now. tebimugatta It's just wait tebimuyamba first. kati kino kyekintu obeera ne bakyaliwo ne bakupika omukazi mukube onaddeyo ne bakuba omugongo kakase obulumi obeeramu bwanamunigi wat omukazi oba agenda nze nange nagoba What is it do? amala kufuluma n'olyoka omanya nti mubalumu oli tabiriimu bali tebaliimu abakupika yanyiiga n'abaviira ne mwana kyali ali siriasi bulala ne mwana ebyadda olaba Papa Fredo no playing game well. papa Fredo takizannye bulungi So, I go be honest with you. But the guy na sharp guy now. oyo kaya ali shapu kati oli byabadde atamu abyogera ate nabo bye baogera He's always picking us now. omwalina omukazi alina ebita oba lwakubanga bita mbwamu bujojo ne beewombeeka kumba abasudiya ne mwana mbwa goli gasiya muloolo gasi yasalawo ajja eno mu kisenge bambi abirowoozemu musajja wattu ekyamazima omuntu ng'omwagala ate kamba nnyonnyoleko ekintu kino babesiti ekituufu kiri nti ebintu by'okwagala tetubikozesa mutwe omuntu gw'oyagala buba guba mutima ebiseera ebisinga guba mutima oba oliawo waliwo mbw abakazi bakozesa emitwe gundi alina ku ssente kamwagale oba nayiga okumwagala naye omusajja kyekitonde ekyagazisa omutima omusajja tasobola kera ku makya n'akwata mukazi gw'ayagala kwebakako bwebasi n'amuteeka ewuwe okuggyako oyo gw'ayagala okuwasa birina enjawulo besiti bambi yamukubira essimu na mizungu omukwano gwe namugamu naye njagezaako nga bwe nsobola tulabe kiwe buwa akadde
ajja kuba ng'akomawo. Hilda. Amugamba waayina mizungo. Do the things I've never done. Cook for her. Bambi nkakasa. Mulundi guno ngenda mukola bye sikolangako ndya mufumbira breakfast in bed. Byonna. Kale kanyongera ogezaako maama. Bambi asuubiza okukyuka. Nagamba kale kansuubire. Kinaakola. Do me one more favor. Namugamba waliwo kyesaba onkolere. Oba kiki? It's everything to be a surprise. Bambi njagala byonna bye ngenda okugamba ebeere surprise. Kati nga babaawo kye bateekateeka ne Namizungo okuzza mukyala Joshi. I promise. Namugamba kale nkusuubiza munnange. Kale kati beesuubiza kyonna kye bapanga kigenda kubeera nga surprise. Operation kuzza mukyala. Besti mukyala wonoba mwawo kiba kitya. Don't even bother, okay? Bakwegayirira. But before you... Wapulono buli waakuba essimu omukazi anyooka bunyoosi. Totawana nze tobiŋŋamba. Now what for you? Nogamba waayi. I cannot call my friend to have it. Omuntu kati taakubireko mukwano gwe banyumyemu nga bulijjo. Bino ekintu gwe kennyini gwakyeyononedde buli wokubira essimu oba oyogera ku Joshi. Anyway, that's all why I called you. Nagamba nedda si ensonga lwaki nkubye. So how have you been? Oli otya? You know how I miss you. I'm still not buying this. Know where I am, Hilda. So what's up? Bas, yamugamba oliwa nti munayo manyi gye ndi. When are we going to sit out, have some drink? Nagamba nkimanyi manyi gy'oli naye ekyenjagala ojje tugendeko out. The treat on you. Yeah. Simanyi nange wankiitinzeeko. Nagamba nedda ekituufu naye mbadde nkumisinga. Size. I didn't realize how much, commitment took away from me until now. Kati bambi. Don't worry. Bakkiriziganya. So. Ajje bagendeko out batambuleko nga ba girlfriends. Okay. Yeah. Say it. Kale nesunza okulaba. Kumbe balina kye bamupangira. Kinaaba ki? Njagala okutumirako best chat naba kulaikinga. Okola kya bwerere nnyo. Jiwe like tuve wano. Era ngutumiddeko best eyakedde okulaikinga nga tandika butandisinga gw'ekigalo bakinyizeeko dda kati kya black. Good girl, good boy, good bestie. Nkwagadde. Kati Joshi yasalawo afumbe. Omanyi wowasa obaka ebintu byolemala nze nali manyi okwoza engoye naye mbabuulira amazima gennyini okuva enawasa bwe nti nalemala si kyamanyi kwoza ngoye naye awo mu vacation ya P7 awo nze yali ayoleza maama engoye nezitukula banange nga nfumba nga nkola biki byonna nga nze abikola ate nali kaana kamu kokkeewa kakulukulu kategedde. Naye okuva enawasa si kyamanya yadde okukunyaako omunda. Abaana bannyonoona. Atokose ettooke yannyonoona. Kati omukulu yali yalemala ebintu by'okufumba. Naye kati asaze wadde mwafumbe. Naye tabadde mufumbi mulungi okuva obuto. Afumbira ku misomo gya Chef Josh omusiisisiisi. Kati Josh Omunigeria ali mu kufumba ategeka byankatika. Naye ali ku video za Chef Josh omusiisisiisi. Kwayigira bwe bafumba batya kati awuteekamu ku butungulu kati kola bwoti. Akologamu. Oli kyakola wali naye kyakola wano ka video ng'opoozinga. Chef Josh omusiisisiisi yasomesa. Actually Babesti bagamba osobola okugenda ku YouTube channel typinga mu Chef Josh omusiisisiisi kabulaza muganda wange ate yali eyo mu section za kufumba. Alina n'essomero ayigiriza okufumba eby'ekintu ekikulu n'ofuna certificate yo oba diploma. Okategedde kati Chef Josh omusiisisiisi era bakolera ne video n'aziteeka ku YouTube nga zibayigiriza okufumba ebintu eby'enjawulo. Mbase search nga mukyala wange tagenda kunfumbirako nga Chef Josh omusiisisiisi bwe yasomesa n'afumba ekinyeebwa
mu nfumba ya Chef Joshua Musisi. I swear upon the living God, ndayira amazima ga Katonda nawoomerwa kyokka nga bulijjo ali akifumba ekinyeebwa mu mbeera za bulijjo, it's okay. Naye we yakifumba nga Chef Joshua Musisi bwe yali asomesezza, ndayira babuli amazima genyi nawoomerwa ebitali bya bulijjo naye akimanyi. Kati genda ku YouTube channel ya Chef Joshua Musisi ate omunoonyeeko kabulaza byasomesa bya ddala ate biwooma. Kati omukulu yagoberera buli step Chef Joshua gye yali asomesezza n'afumba bulungi, naye kenyini wali yabiroozaako nawulira nga yes kabulaza Chef Joshua okoze kyamaanyi. Kati senkulu kirabika olunaku lwaleero liriko appointment naye olowooza ani ajja? Omanyi abakazi omusajja bayendako mwaba bakazaako eri abamalaaya. Malaaya ye yajja oba mukazi we ekisi we yajja? Alo awo nze naawe ne bambi byonna byafumba yabiteekateeka okumanya ng'omukazi yali amwagala. Yakuba amasimu ne yeegayirira mu buli mbeera ng'asaba omukazi oyo amuddiremu. Ekyo kibaawo ku mukazi gw'oyagala. Naye bukya ku makya besiti mukyala nga wonoba tebakunoonya omanya wali wano badda mu birowoozo byabwe, baali bakugoba dda. Kati wano obadde otuukiriza mukolo. Thank you, goodbye, look for someone else to go. Kati munnange oluvannyuma omukulu ng'ali eri munda yeekeja, ate enzirusi teyajja n'epaakinga. Okugenda okwetegereza nga n'abakyala akomyewo ewaka. Kati waliwo agenda okuyimba The Lord has done it finally, The Lord has done it finally. Oba byebyo tugendera awo. Siri muyimbi ni mwogezi wa firimu. Kati budage n'abakyala ng'ayingira. Omukulu yamwesunga nga binyeebwa. Kyajja kikazi kyattu nakakana wansi ku maviivi. I'm sorry. Namugamba munnange ensonyiwa. I'm so sorry for everything. Kwegayiridde ensonyiwa ku buli kimu kye nkoze. I was nali stupid. Nali mumbatuutu. And I was wrong. Ate era nali mukyamu. Please. Bambi. Leave me, babe. Sonyiwa mukwano. I'm going to do better. I promise. Nsuubiza. To be a better man. Ku mulundi guno ngenda kukola bulungi. Ngenda kuba omusajja omulungi. For us. Ku lulwo ne ku lwaffe. Please. Nkwegayiridde mukwano. Menya ku vivi. Ne gwe n'okalambala. Oyagala kumenya vivi ng'ogenda kukiika. Imbugo oyagala taganjwa na kutiginya kaninkini. Gwomenyera ku vivi. It won't happen again. Namugamu naye tekijja kuddamu kubaawo. Nkwegayiridde. Yamusembeza n'amuwa akafumito. Bino bibaawo mu kwagalana. Ano baakulowoozaako nawe nga gy'oli omulowoozaako kuddingana tekiba kinene. Wow. Yadde kitwalamu akadde. You look amazing. Yamugamu nange onyumye bulala kyokka ngoye za bulijjo. Babe. Yamugamba baby. I made something for you. Nina kye nkoledde. Yamugamba omanyi ki? Mbadde nkusubwa va ku ebyo. Nange mbadde nkusubwa. I am. Naye I made something for you. Yantugende mala okulaga ate kye nkoledde. Oguyaye gwagenze wa Chef Joshua Musisi ne guyiga okufumba. Bino tabikolangako mu relationship yaabwe. Sebo kati respect jamuwa ogimanyi. Namusegukulira entebe mbwatuule. Bukyanga babeera bino. This kind of care abadde takikolangako. Kati besti musajja kankubireko. Oyagala okuba ow'enjawulo mu bulamu bw'omukazi oyo. Kakkanya amalala. Okole ku bintu weebiti. Kakkanya obuyinza.
weewaawo kale twatondebwa kuweerezebwa bamaama bano naye kakkanamuko naawe omuweerezeeko yamugamba gwakoze bino mugamba ye nze abikoze tasobola kuwaayo nti nga njigidde ku Chef Josh obuyinja abwerekedde naye nga abadde Chef Josh omusisisis yamusomesezza obuyinja abumize bw'oba ggwe kati munaage ng'agira musaavinge bino lwakuba fe osaavinga oba bagamba oli wa mululu nebikule ate bamala okulya emmere tebamaliriza nga bagenze ku twebimu bannange yakiteeka ku ntandaalo n'asooka akinywegera otumwa we yavaawo omusajja wattu n'asooka jja n'amugyamu engatto Solomon na si ayina akabaatule na naye bannange nedda kyo kimala sawa yakutegeenya kaninkini nakutaganjula bita oluvannyuma yajja nanyumiza mukwano gwe obwongo bwankati buli fresh gwe omusajja engeri gye yampisizaamu abadde tampisangamuko mu ngeri eyo romantic settings, gwe the food, engeri gye yasetize emmere buli gwe it was heavenly. mukwano buli kimu kyabadde kisufu olamanyi Drake became a god. okimanyi But Josh yabadde nga katonda worshipped it nga ali ku mubiri gwange agusinza aguyooyoota kwegamba biiti ku biiti nga yamutambudde kamese tambula okukakana katuuse Baghdad okimanyi nabadde nga atambulira mu birooto olaba engeri kyonna ekyabadde nabadde saga akikomera sisobola nakukinnyonnyola oba kyamuga munayo ebigambo bimpeddeko mukwano mpulira nkyakyetaaga okimanyi nagenzeeko mugulu nenkomawo ng'omanya bamuyisiza emmenge wa bakuli oyo. It is usually different from the usual ones. Yamuga munange ekyo kyewayise bakiyita reconciliation sex kiba kyanjawulo nnyo okusinga ebirala byonna ate tekidda kati mukwano okujjako ng'ozzeemu n'otondawo obuvuyo mudde mukwatagane mufune ka reconciliation sex. Call me crazy girlfriend, but I don't mind initiating conflict so I can kati yamuga munayo oba naaba mulalu ize naye sifa nja kuddamu mpaka nkule entalo wakiri addemu akanyongera bwe tuba nga tuba tuddiŋŋana bikola babyasaaga yamuga naye mwana gwe kyabadde kisufu yagaa bukwata saa yakunywamu nakujaganya yaddiŋŋanye ne Joshi. Ekibuuzo kiri nti sitaani yalokose oba sitaani didn't lokoku for sure. Kati abalira ne wabaawo akoona oba akonkona amugamba yingira agenda tugere okujja bweti ng'ate sina mizungu mukwano gwa mukazi we. Nagamba oli otya ndi fine. Munayi mukazi otakwata simu yange ate tulina gye tulaga. Munayi afulumye mangu awo neerabira esimu yo ndowooza lindako olabayo. Hilda. Wow. You are such a beautiful woman. Okimanyi oli mukazi mulungi nnyo. Why did it take me so long to realize this? Lwaki kitwalidde ebbanga obutakiraba kino? Take that as a compliment. Why? Nkitwale nti ompanyemu kati. Why? Wow. You are gorgeous. Ekyaddala oli mukazi mulindako ogenda nalina kye nkugamba. Look. Labayo.
I know that you're my wife's. Nkimanyi oli mukwano gwa mukazi wange. About time you get to know me. Naye tusobola okumanyagana okusingako wano. Just olaba. Explore each other. Oli muntu mukulu. You out of your mind? Gundi ovudde ku ndowooza yo. I'm not out of my mind. Nedda ekituufu kiri nti sivudde ku ndowooza yange kyendala kyekituufu. Mukazi musuufu. Tuli bantu bakulu nsikirizaawo nkuba. Be verbal. Ne mutuufu tokkirizibwa. You got married too? Kyekino mukwano gwange kyeyawasa wabula weetaaga okukyuka labayo naawe just kutegenyaamu ate ndi kabaka takunyumizanga nvaako nze tobiŋŋambwa gwamanyi Elda naawe namizungu labayo lunyenya lumu tegenyeemu just kaleku taganjulamu kata naye gwe ebyaddala Saabenzi Josh ali ku leve eddako kubanga ekituufu kiri ekintu kya busiru okikola ku mukwano gwa mukazi wo besti musajja nkugamba ebigambo bino zanyira kubala ne si ku mukwano gwa mukazi wo olw'ensonga tomanyi how strong their affiliation is. Ogenda kwesanga ng'abantu abo baagalana nnyo tebeekisa ate nga mukwano gwe tasobola kukola nsobi ku mukwano gwe. Omanyi ekigenda okuddako gwe awo omukazi oba omuziibudde for good. Abakazi bangi abanoobye mu relationship oba mu bufumbo naye ng'ekisinga okubaluma agamba nti yandiyenze nga bw'ayagala naye si ku mukwano gwange si ku muganda wange. Kati ate mulimu munnaye abasiru abakola ensobi ezo besti musajja ngwe wali okoze ku kintu ekyo gwe gundi tokiddamu niwe oliba ofudde. Mukwano gwe yabirowooza munagamba ne bannange Josh nga talina amagezi yadde n'okimanyi ayogedde naye kakyonna kyalowoozaawo Katonda y'amanyi. Nejjukira nti ono bamunyumirizaako ku ngeri Josh gye yakwatamu mukazi we nga mukazi we yamunyumiriza kati watya ne yeegomba enkwata eyo naye bamukwatemu. Alo bino bintu tebyewalika ate bituufu. Besitya ndaba nawe wali onyumiza ku by'omu kisenge kyo ng'obinyumiza mukwano gwo nti munnange bawange kyankola oli nyumya nnyo. Abantu abamu baba baagala okulaba kiba kitya ddala kituufu obalimbye oba tobalimbye. Ate okunoonyereza okwo amazima gennyini buyinza okubeera nga bamaliriza nga ono yali mukwano gwe ebyaddala yabigamba munne kyekino kyenkugambye yabimugamba nti baawe abadde ayagala kuneegezaamu okuntaganjula yanyiiga. If Frederick could make such an attempt with you, olaba Josh asobola okukola ekintu ekyo ku ggwe knowing fully well that you are my best. Gwamanyi obulungi nti nno gwe best friend wange. He's a dog. Kati eyo mbwa. Yes. It's certain. Mbwa. Abasajja ki? Naffe atwaliddeawo. Ku Josh Nigeria abimukoze kati ffennaawo. I feel terrible. Yamugamba naye Begging you to go back. Kinnuma okubanga nakusaba omuddire. Feel very tired. Saamanya mpulira bubi ku nsonga eyo saamanya nti embwa eyo eri bweti. You don't have to feel that way. Yamugamba naye teweetaaga wulira bw'otyo. Did what a good friend could have. Wakola omukwano omulungi kyateekeddwa okukola. So I appreciate you for that. Era ku ekyo nkwebaza oba nkusiima. I will not confront him. Namugamba naye sigenda mutuukirira sigenda mugamba. I'll pretend like you never told me. Ngenda kwefuula nti tokiŋŋambyeko. I have my own plans. Nina pulaani. I don't want to rush things. Sigenda bipapiramu. I have to. Naye There's something I have to do nteekeddwa okubaako ne kye nsooka okukola before I make my final decision. nga sinnaba kukola final decision. Bannange ate tugenze ku pulaani eddako. Josh baagala mwesasuza. Whatever decision you're taking, I am solidly behind. Yamugamba decision simanyi kikyosazeewo naye kyonna kiri mu ndowooza zo. Sitepu yonna gy'ozzaako ndi mabegawo ngenda kusupportinga ngenda kuwagira kiki ekyaddako Josh bambala kaki.
Nokisinga tagamba nti no tubirabe mu kitundu ekinaaba kisembayo. Yes, okay, it's me, your boy VJ Josh K. Salongo, a video of mobile the value created by both you and me, your own hands-made celebrity. I love you, my besties. Tusikana mu kitundu ekigenda okubeera ate ekyokuna nga kyekigenda okubeera nga kisembayo kyatufulumya edda wano wennyini ku VJ Josh K Films official YouTube channel. I love you, my besties. We meet again in the next part.